n'abasiraamu bennyini n'abasiraamu bennyini teban leero we bagenda otegeera Isirayiri kyatugambye ekituufu kiri wakati wa Palestine ne Isirayiri kubanga ekigambo Isirayiri kyokka kiva mu bigambo bibiri kiva mu kigambo Isira ne Layiri kati Isira kitegeeza omutambuze Isra'i wal Miraj okutambula tukwaragana kati Al-Layli yali atambula kiro era bonna atunuulira seeka ntona atunira Encyclopedia Britannica we yali ekyogera yamuyita Night Hunter omuntu eyali akola ki lwakwata Bible netuuka netulimba yajwete kandi ku nabbi wa Katonda Yakubu ebikyamu ate bayinza obbanga kituufu bw'osoma mu lubereberye ati wendagaawo essula ya 2:25 era otolwaliwo kiro ssebo ate nkugambye wendaga asatu mu bbiri layini 25 manyi 25 ono nabbi wa Allah jukira Allah atugambye sura nyingi nnyo qulul amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi nufarriqu baina alihim rusuli tukoragana wa ma unzila ilaika agamba ati Allah tabaraka wa taala tumukkirize ebyasibala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba sura Bakara aya 13 surati Imrani aya 8 ndo sura Bakara aya 285 ntegetegese bulungi zonna nga zijja zikulaga nti bano bonna bannabbi abo baali bannabbi ba Katonda la nufarriqu baina ahadin minhum fetetwawula wakati muki mu bodo atukkiriza ko bannabbi b'endagaano enkadde ab'empya manya ab'enkadde tubakkiriza bonna tubakkiriza kyenkani naye bonna baali baki baali basiraamu ekyo tutulina kukikola ki kyerabira nti ekiyitibwa obukristaayo utandikidde Siriya mu Antiokia nga wakaita emyaka 8 bukya Yesu avaawo era Paulo ne Balunabba bebatula mu Antiokia ne bayigiriza abantu okumala omwaka mulamba kati abaali bayigirizibwa be bayitibwa le Kristante ekitegeeza tulinga Kristo pulira we are Christ like nesidini agati fe tulinga ye ngamaze okuva emyaka 8 kiraza Yesu nga tanajja tewali bukristaayo Yesu nga wali nga abulira tewali bukristaayo that's why tell your line neji nga Yesu ayogera ku kigambo bukristaayo yagati mugende mufuula abantu abayigirizwa okitegedde era be yatuma yabayita bavubi b'abantu tebagati mubafuula abakristaayo Yesu amala kuvaawo Paulo ne Balunabba te Paulo yali mu Roma okitegedde najja naberanga akola atya atandika obukristaayo mu Antiokia kati zine dini endala zonna ne bajja bazikozesanga tool eya colonialism okitegedde the Persian Empire weyagala ofuuka empire yaleeta ki orthodoxy the Persian Empire nefuga paka Russia okitegedde that's why headquarter y'obu orthodoxy eri Russia nekirire eno wansi kati omuguroma bwayagala ofuga Constantine ofuga ensi n'aleeta the Christian paganism kati Christianity n'agiyingiza mu Roman paganism n'aleeta ekigambo Catholicism kitegeeza universalism obumu omukago wa bukristaayo kaspeedi kanene yambe ko yambali kati ebyo twabinyonyola double dini gye yava okitegedde n'omujamani wayagala okuleeta kwe kuleeta Protestant nga abuleetera Martin Luther 1517 emainze Germany n'omungereza King Henry owomunaana okwawukana ku Roman Empire n'atandika the Anglican Church kati America ono n'akitegeera nti tulu kwe nina ofugira abantu nina kuleeta bulokole tujja butuukako mu maaso yaleeta ekigambo salvation tujja kuwa n'omwaka we kyatandika ngo mu America afuuse mu America inshallah taala katseka tuzeyo kwa 25 kati njitandike kwa 24 itandike kwa 20 kwa twogerako ye nabbi 23 tukolagana n'abatwala n'abasomosa omugga awakutte family ye Yakobo n'abatwala n'abasomosa omuki omugga n'asomosa byonna bye yalina story vagulu nekyenjagaddemu Yakobo n'asigalayo yekka mu kifo ekyo omusajja n'ameggana naye okutuusa emmambya bwe yasala naye bwe yalaba nga tajja kumumegga n'akoma ku mbalakaso ye embalakaso ya Yakobo ne yeereega ng'ameggana naye abange tusoma Bible tetuli mu Quran tetuli mu kamunye era bwe yalaba nga tajja kumumegga n'akoma ku mbalakaso ye embalakaso ya Yakobo ne yeereega ng'ameggana naye n'ayogera nti nta
kubanga emmambi esala nayogera nti sijja kukuta wabula ng'ompadde omukisa n'amugamba nti erinnya lyo gwani gwankutte nayogera nti nze Yakobo alina gwe yakwata baali bameggana ekiro ekyo n'amukwata wansi twogere bwe tutuyiti bayite embalakaso n'amukwata bw'ati kati wamala omukwata mu pireri n'ayogera nti erinnya lyo terikyayitibwa Yakobo tukwatagana wabula onaayitibwa nga Isirayiri kubanga omegganye ne Katonda era n'abantu era osinze kacheza Yakobo yalwana ne Katonda Yakobo agenda olaba Katonda amukwata amukola ki agenda mumegga n'amukwata mu pireri wansi eno otubuliza Bayibuli oba byeyogera Katonda ebimanyi ezimu ku byensima twebiri mu Bayibuli tukwatagana kati Yakobo yakwata mu pireri wansi eno njogedde ekitegereka ne Bayibuli eyitambala kaso kati Katonda n'alaja nanti nta nagasijja kutapaka ng'ompadde omukisa kyava mbuuza nti gwankutte enkwata eyo nga yabuvunanyizibwa si eya bulijjo gwani kubanga ndowooza bemmegganyi nabo bangi naye gwe enkwata gyonkuttemu yabuvunanyizibwa nagasinze Yakobo kakyava mugati erinnya lyo kyayitibwa Yakobo wabula onoyitibwanga Isirayiri kati erinnya eryo Isiralayiri nekitegeeza Isira mutambuze Layiri kitegeeza kiro kati oli ayinza obuuza nti omanyi omuntu ayinza okubeera nga tabyawula nalowooza nti Abayisirayiri bazungu bwe tugenda ku batuufu tetunnatuuka ku bano bwe tugenda ku batuufu bali Bawarabu ddala kubanga ekigambo Isira kya Luwarabu ne Layiri kya Luwarabu bano bonna ba Yakobo ba Musa ba Isa ba Ibrahim ba Isaka bonna baali Bawarabu tewaaliyo muzungu n'omu okitegedde kati esigadde tugenda kuyingira politics tumanye bano bavaawa tutuukaawo inshallah sekasooka otwongereyo kati nga tumalirizayo aye Allah atugambye agenda kututemera atubuulire byonna ebikwata ku bantu abo ntegerekese bulungi kati kwe okujja n'atugamba mu sura tuki mu sura Bakara aya 132 ntegerekese bulungi 132 ogituusemu egamba bweti egamba tuwulire mu butuufu katandike na ddingi na Luganda twanguye obungi tandike na 31 jukira ekiseera Mukama Katonda bwe yagamba Ibrahimu nti aslim siramuka Ibrahimu n'agamba nti nsiramukidde Katonda omulezi w'ebitonde byonna eddiini eyo ey'Obusiraamu Ibrahimu n'agiramira batabani be ne Yakubu muzzukulu we bw'atyo bwe yakola tutandikidde ku Ibulayimu yawasa abakyala babiri tukwatagana Mbagalatiyeri ukitegedde yawasa Agali endagaano ebbiri kubanga Ibulayimu yawase abakyala babiri z'endagaano ebbiri omu wa ddembe omulala wa muzaana kati omuzaana yavaamu Abawarabu Abaisimayiri ukitegedde kati ate ono Saara yavaamu Isaac avaamu Abaisirayiri lwaki Isirayiri kitandikira ku Yakubu bano tebaali Baisirayiri so Ibrahimu teyali mu Isirayiri ne Isaac teyali mu Isirayiri ne bannabbi abasooka bonna tebaali tukwatagana kati awo tweyongerayo so kati Yakubu nagati abaana bange mazima Katonda abalondedde eddiini eno ey'Obusiraamu kale mazima temufanga wabula nga muli basiraamu abagobera amateeka ga Katonda kati aje twagaddeyo ogirabye eresa Ibrahim neleeta omuzzukulu we bonna nga balamira abaana baabwe ekigambo kyabusiraamu kati kikye twagadde waawo kwekulaga nti gwagenda okuva eri olowooze nti Isirayiri ggwanga Isirayiri si ggwanga Isirayiri muntu ulira wano lubereberye obunyini okyali 35 egamba bweti Katonda n'alabikira nate Yakobo bwe yali ava Padonalamu n'amuwa omukisa wali Katonda Yakobo wamukwatira embalakaso yakwati sijja kutawula ng'ompadde omukisa n'amugati omukisa ngukuwadde neto kyayitibwa Yakobo n'ayitibwanga Isirayiri eyo gye kiva Isirayiri abasinga obungi bagirowooleza wano ng'etandise okubombinga tugijja ku Yakobo gye kiva abasoma ku science pano kano bw'okalaba we solve issues from
first principles kitegeeza we treat the cause not the disease katuli ku cause kivaawa katuganga tunagenda ku bulwadde bukutawanya fe tuli ku mirandira javaawa era mu administration wakugamba nti you cannot solve any problem minus finding the grassroot of that problem kati bila mu Middle East tojja kunoonya emirandira gy'abano kivaawa okutuuka we kiri kati sekagenda mu maaso Katonda n'alabikira Yakobo nate bwe yali ava e Padunalamu n'amuwa omukisa. Katonda n'amugamba nti erinnya lyo Yakobo erinnya lyo terikyayitibwa Yakobo nate naye Isirayiri linaabanga erinnya lyo era n'amutuuma erinnya Isirayiri. Kati Isirayiri liva mu Yakobo. That's why the God of Jacob. Kati Yakobo bakwefe kutuyita nabbi Yakubu yava mu Isirayiri. Ere lyali linnya lye. Kyereza okuva olwaleero gwali yatulaba Isirayiri si ggwanga wabula muntu. Okitegedde? Family. Okitegedde? Yes. Kati Isirayiri si ggwanga wabula muntu. Kati abamuvaamu bayitibwa aba Isirayiri. Kyokka ali kikulembeze okusoma agambe nti yakusu ala bani Israila bani abayita bana ba Isirayiri so se kwa abayita ba Isirayiri okitegedde kwasenga kwa Mungu atugeseza nene tujja tuka twandirese Bayibuli yennyini nga ku map tekuliko Isirayiri tekuliko Isirayiri ku map gye bakuba mu Bayibuli bagonjawo bigumu ate tujja ogenda kubiraba Isitagede kana namugamba nti nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna oyale weeyongerenga eggwanga n'ekibiina ky'amawanga biriva mu ggwe ne bakabaka baliva mu ntumbwe zo n'ensi gye nawa Ibulayimu ne Isaaka ndigikuwa ggwe n'ezzadde lye eriddawo ndiriwa ensi eyo nsi ki Palestine. Kati okakasa nti Palestine si ttaka lyaki si abayize Bayibuli yennyini ekakasa Bayibuli ekakasa nti awo wetuli awo wetwogerera si ttaka lya Palestine ntuukirako mu kimu Zefaniya essula ya 2 onyeri lwakuna wino bano kutegeera byonna nti balinangeri ettaka lumwe muli awo si lyammwe otuuseko Zefaniya zibasanze abo abali mu lubalama lw'ennyanja amawanga g'Abakeresi ekigambo kya Mukama kiboolekedde ayi Kanani ensi y'Abafirisuuti okiwulidde y'Abafirisuuti eyo Kanani awo bali ensi y'abaki we baali kuba kati olwodde babagobawo tugenda kutuukawo mutegeera tuukayo baba kituufu baavaawo ntegerekese eyo ttaka ly'abaki ly'Abafirisuuti siri ne Bayibuli nyingi ekakasa era yagamba nti ayi Kanani nga tuliro na Kanani land ng'agijja ku Isirayiri ayi Kanani ensi y'Abafirisuuti ndikuzikiriza ggwe Kanani so tewali baatuula omwo kuba ensi si yammwe era tebalituulamu tujja ate abo tebannatuukawo tetunnatuuka ku bano baliwo okitegedde kaakati bano abazze bazze nga mu butuufu batemu naye nga obutemu tebabutandise kati baali babutandika dda gwe nsubirako mu kyamateeka tuzzeeyo mu kyamateeka 2:34 aliyo yatugoberera tusooka kujjamu tuli ku first principles tukunyonyodde Isirayiri kyeki ne tumukunyonyola nti Isirayiri muntu sinsi okitegedde ensi yali emanyikiddwa ye Kanaani era kyobalaba Katonda agamba Ibulayimu nti genda e Kanani okitegedde va wano ogende ove Kanani ogende mu nsi endala ensi yali emanyikiddwa yali Kanani ku mulembe gwani naye ng'ate eryo ttaka ly'Abafirisuuti kati okitegedde bulungi n'abatuuliza mu kitegedde nti ettaka lye twogerako siri Abayisirayiri goyinza okuba ng'obaddeyo ng'omanyi ettaka ly'Abayisirayiri Bayibuli yennyini ekugambye lino ttaka ly'abaki ly'Abafirisuuti bannannyini lyo Bafirisuuti era ne Katonda n'alayira nti ndibazikiriza omwo
temuli balituulamu tugenda kubabuulira lwaki tebagenda kutuulamu awo tugenda kujjawo kyamateeka omaze okusoma waawo 2:34 Allahu akbar omanyi bayibuli egamba abantu bange babuze olw'obutamanya byawandiikibwa 3:4 ne tunyaga ebibuga bye byonna mu biro ebyo ne tuzikiririza ddala buli kibuga omuli abantu awamu n'abakazi n'abaana abato tetwasigazaawo n'omu ente zokka ze twetwalira okuba omunyago wamu n'ebyo bye twajja mu bibuga bye bye twanyaga omulimu gwabwe gwali gwa banyaga bunyazi mu kunyaga ne battiramu abaana ne battiramu abakyala ne battiramu n'abasajja ng'obutalekawo naki n'akamu tuli ffenna kati tubagamba nti wemubanga tosobola kuŋŋamba nti wazze ku Dawa TV Uganda n'onyaga kamera yange bwe nakugamba nti yo oba onyaze bunyazi somawo mu kyamateeka era 3:6 ekyamateeka wonyini 3:6 olw'omukaaga layini ey'omukaaga egamba bweti nti ne tubizikiriza ddala nga bwe twakola Sikoni kabaka w'e Kesuboni nga tuzikiririza ddala buli kibuga omuli abantu awamu n'abakazi n'abaana abato era Isirayiri byekola gwe mulimu gwabwe kunyaga naye mu kunyaga bagenda bazikiriza tebakkiriza kulekawo kikoze eki kisigalawo ate kikwewunyisa bano si be bali naye bano baba balina omu omusaayi gwabali bano bebukojja kakireze nenkola bwetyo era seeka ndowooza ne Samwiri awo erina okujjira Samwiri 15 Samwiri ekisooka 15 olabe nti bo bennyini Allahu akbar kati bwatu bwayogera mukama w'eggye nti nekkaanya ebyo Amerika bye yakola Isirayiri bwe yeesimbawo okumuziyiza mu kkubo bwe yalinnya okuva e Misiri kaakano genda okube Amerika Katonda alagira Abaisirayiri genda okube Abimeleki ozikiririze ddala byonna byalina kyetuyita weapons of mass destruction kitolagaki nti gwe mukristaayo gwalwanirira abantu bano tobamanyi enkola yaabwe enzibu era bamala bavaawo badda wali kyolaba Erdogan yagambye nti Akswa bwetulema manya nti Madiina egenda ggwa era weegwa Makka yeddako kati gwe musiraamu gwali eyo atannayawula Isirayiri ku Palestine nga gwolowooza bano dinatuuka ku Zionism naye bano enkola yaabwe ogirabye nti boye bajja bwe bati they take everything. Leave alone taking. They destroy. Total destruction. Kitegedde nti kaakano genda okuba Abimeleki ozikiririze ddala byonna byalina so tobasaasira naye batte abasajja abakazi omwana omuwere n'ayonka ente endiga eŋŋamiya n'endogoyi tolekawo na kimu ekissa byonna bife yekyola bo bakasuka mizeiro bo tebafaayo oba kyekiriwo bakuba bukubi buli kimu kosi yenkola yaabwe tugende maaso seeka kati seeka bw'otunuulira Qur'an kyetuwadde ne Bayibuli kyetuwadde Qur'an tukakasiza nti abantu abo ti baayawukana mu bintu biki bingi kubanga Katonda yatonda eggulu n'ensi olidde bwe babadde batendereza Hamas kikolwa kyayo mu kwirwanako olidde yakazuse emizinga 10,400 ayanidde omu y'abana abayita Abayisirayiri neekwatako 1,000 naye 3,000 zino ne drones ze baasitudde tezaalumbye maka g'abantu owedde balumba government entities only government entities and military bases wedda ze bakuba segedde kati nga webakoze eki webali ngati bano abasajja ennaku zino nga batendeke yenkola ey'ekisirikale timwagala kulumba kutwala kiki kubonereza bantu
kubanga Yerusalemu kizikiridde ne Yuda agudde. Owulidde ono Yerusalemu kizikiridde ne Yuda akoze eki agudde lwaki kubanga olulimi lwabwe n'ebikolwa byabwe biwakanya Mukama. Gwe mukristaayo gwe alowooza nti bano bali Katonda, bano baayawukana ku Mukama, bakola byabwe bali ku byabwe, bali mu mbeera zaabwe, bali abasajja abatemu abawedde emirimu okusunguwaza amaaso ga Mukama n'ekitiibwa kye. Ekifaananyi ky'obwenyi bwabwe kitegeereza ddala nga gubasinze. Awagira wuliriza olwedde bano omusango gwabakola ki gwabasinga kuba we bali si waabwe, nsi y'Abafirisuuti. babagamba kufuna bakoleki bafune we babeera bano balekere emirembe gyabwe basanyangawo buki babudame. They have babudame displaced 5.6 million Palestinians. Baba displacing tebaliiwe 5,600,000 egya Palestine gigenze. So kati tugende mu maaso era babuulira ekibi kyabwe nga Sodomu era tebakikisa. Zibasanze obulamu bwabwe. Ensi omuli Abayisirayiri pure y'ensoga y'ebisiyaga zonna ensi mwe bali be bazimbye America. America ne ba presidents bafaayo butereevu nga nti gwono batokkiriza besiyaga mu nsi yo tujja kuwa buki buyambi. Era bwana kano tukayiseewo buli omu asabire maama waffe ow'ebusoga kuba ye yagaana. Era kyandibambuuna abamuli emabega amupushinga ennyo be bali bayise bajjewo ono ye yagaana noga not in my parliament. Tusabire ku maama waffe oyo ayitemu n'ezi n'essuubi kayiseewo buyisi. So kyengezaako kugamba nti kiriwo ekitintimu nti zibasanze obulamu bwabwe kubanga beesasulidde bokka obubi. Nubala abaki bana abekojja ebyabatuuseeko kubanga omuntu omutuuka mu ndagaano nakugamba nti afe tulina conditions ezi okujja mu ndagaano zammwe. Tinda ekyesooka hands off Masjid al-Aqsa. Tukkiriza se hands off Sheikh kifo kibakubamu basetolars erinye egyeriggwerayo naye ekyo hands off mukiveeko ekyokusatu mujje mitale gundi zammwe barracks zomuna mwabadde muzikoze eki muzizeeyo wamu ne bakkiriza kati awo mulete mulina okuzimba eggwanga lyaffe buli kyonna kyemwayonoonye bagenza okubayira nga birimu $1,000,000 meka bitaano ne babiwa Morsi president Sharafu president wa Egypt Al-Fatah al-Sisi nibaziwa al-Sisi yaziwadde al-Sisi kwe kuzireeta $1,000,000 naye nga siza Misiri bali baziwaddeyo olwa condition gye bakoze eki gye babataddeko ne bakkiriza nazo zeezo. Era aweereza trailers ezijjuddeko ebintu relief gundi 15 ne ziyingira today in morning. Alhamdulillah. Kati conditions zozo okuzikkiriza kitegeeza nti wabadde okkiriza defeat. Wallahi okutteko 10,000 ziyingidde wabadde okkiriza defeat okuwulira nga mu nsi yonna abantu babadde mukujaganya. Omusajja akulira Hamas yagambye nti this one is our greatest achievement in 70 years. Buchanga tubeera bucha batandika lutalo naye Isirayiri tebagikosanga ko mu nnaku 11 olutalo lwagenze mu maaso mukyabadde mu nnaku zina 11 tujja kutuukayo okubalaga mowa olw'olunyiriri olwo namutuukirire esebo. So eweddeyo nti mwogere ku mutuukirivu nti anaabanga bulungi kubanga banaalyanga ebibala ebyobikolwa byabwe zisanze omubi anaabanga bubi kubanga naaweebwanga empeera z'engaluzi. Tuli ffenna seeka kati olwedde bano Katonda amaze obakolaki okugamba Nabbi Isaaya ekigenda obakolaki ekigenda okubabaako. Twebuuza kyababaako oba nedda zeeta Yesu. Yesu n'abagamba nti temulowooza nti muyina emishi emirembe, temulowooza nti mukoze eki
somera 23 Matayo Matayo 23 katusooke tugigire mbadde nk'okinze Yeremiya naye tujja kuddayo biisinillah tugenda kuddayo ku bannabbi abo be baateekawo abebimpatiira abo ababagambanga ebigambo ebyo so inshallah taala katusooke tugende mu Matayo 23 Yerusalemu kubanga kakati nga kapuliyambo tegereka bulungi otutegeere lwaki bano bamulowooza nti be Bayisirayiri si bebbo owulidde nga tukulaga nti bano olwedde baasaasaana baavaawo owulidde jjukira mu kusooka bajeemera mukama n'abanyiigira mukama n'agati wano temujja kubeerawo mulituuka nga mukolera balabe bammwe mulituuka mukolera baki tuzisomye ozuulya se mulituuka mukolera balabe bammwe kati tuzi Yesu nga nabbi yali asembayo mu bani Israeli agamba bw'ati Yerusalemu atta bannabbi akasuukira amayinja abantu abatumibwa gyali emirundi emeka gye nayagalira ddala okuŋŋaanya abaana bo ng'enkoko bwekuŋŋaanya obwana bwayo mu ndambewatiro byayo ne mutayagala laba ennyumba yammwe ebalekeddwa kifulukwa kati ekyo kyolaba kifulukwa totononerawo mu Isirayiri n'omusiŋŋaanamu talimu bonna badduse kifulukwa eri abaana baani Bayisirayiri kirira kubanga mbagamba nti temulindabako n'akatono okutuuka leero okutuusa ne mulyogera nti aweebwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama balimala kusiramuka ne bagamba olwogera ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aweebwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama kikigambo sallallahu alaihi wasallam olwo ne baloka kubadda ku ki ne baddaawo kubanga Nabbi Muhammad Allah wadde Qur'an nga yakussu ala bani Israel akthar alladhina hum fihi yakhtalifun segedde nga yatekeddwa okubeera ng'ebate ebaza ku ki ku layini eri mu Suratu Bakara aya 2:83 Allah yabawa endagaano ye endagaano ng'ega nti ibudullaha musinzani Allah rabbukum nga yekka mulesi ye mulesi wammwe tegerekesa bulungi kati baamuvaako ne badda ku birala Qur'an nejja nokuga nti baafuula ani suratu Tawba
kimukola ebyo muli bani abo mukimanyitira mu bantu bali mu kusinza katonda waabwe kikimukola mulekeraawo nenje ne bakiddamu nga kyanoonya kukyusa kiki kukyusa attention emubaddeko ebadde mu kooti wali ebadde mu kooti n'agitwayivinga ukakananga abantu kati batanze okutunuulira ki Hamasi munakasuka bwe yakasuse nti kati olwo ye golo yabadde ekoze eki yabadde etuuse abasajja batulumbye katuddeyo kyokanga yabalumbye just kukyusa attention ya kooti katulira bayibuli begamba ne banyoza emikono gy'abo abakola obubi ne wataba akyuka kuleka bubi bwe bonna bafuuse gyendi nga Sodoma n'abali omwo nga Gomora mukama w'eggye kyava ayogera bw'ati ebyabannabbi ndiraba ndibaliisa obusiiso ndibanywesa amazzi ag'omususa kubanga bannabbi b'e Yerusaalemi obwononefu mwe buvudde okubuna ensi yonna. Sodoma avuddemu abo sekawo kyemuza obusiiso kyeki ate luba lulimi lwa bayibuli lwebeerese kati kye bayita obusiiso kiringanga kanku ebyokulya bibiri bifaanagana entengotengo tukwatagana n'entula entula zebalya naye entengotengo tebazirya katono kati ndibaliisa obusiiso kitegeeza nti kino tekiriika niye olw'embeera gye ndibateeka mbalituuka okulya entengotengo mu kifo ky'entula nga kinene oketegede gwe omuntu okugamba $1 million 5 oziweeyo mu budget ya IDF mu budget ya Israeli eveemu edde ku kino ekyo kinene nnyo kiba kinene ate ne mu Tel Aviv mwennyini mwabaddemu okwekalakaasa mwennyini n'ebibuga bya Israeli mwennyini nga mulimu okwekalakaasa kati abasajja mubaleke so seka katuddeyo eri kati awo nyinyi wokoze eki kyali waawo kubanga njagadde nnyo nkoleki nsumulule tutegeere waawo bakoze eki webali kati oleese luno okukakasiza ddala nti bano obwonenefu buva muki mubo naye Yesu amaze otubuulira olidde okutuusa ole baligamba nti tuddee mu kyamateeka kati tulaba bagenda fuluma bafuluma katulinde tulabe soma mu kyamateeka 29 bamaze onyiiza katonda akoze atya era 27 obusungu bwa Mukama kyebwava bubuubuuka ku nsi eno okugireetako ekikolimo kyonna ekiwandiikiddwa mu kitabo kino kale Mukama n'abasimbula mu nsi yaabwe mu busungu ne mu kirugi mu kunyiiga okungi n'abasuula mu nsi endala bali mu nsi endala nga kitabo kye ekitegeezebwawo ekirimu ekikulimu bayibuli yennyini amakigambo bayibuli seka kato mukimeo kato bayibuli kiba mu kigambo biblos the collection of books kati bagatta Torah ne bagatta ne Injiri ne bagattamu ebyabwe kati nga Paulo ayinamu amabaluwa 14 era bayibuli ecomplaininga tizibasanze abawandiika ebitali bya butuufu mu kitabo muno okitegedde kati waliwo byebateeka kati kyebayita biblos eyo waliwo bye tujja mu kyamateeka bye bino kyetuyita Taurati oba Toora eya Musa bye bino kati Katonda n'abagoba mu kubagoba wano bavudde ne Palestine bagenze e Misiri Katonda amaze okubagoba ne basaasaanya muki mu nsi endala tuyinza okulowooza nti ng'ate wano tulaba abagobedde mu kyamateeka kituufu byasigamya mu kyamateeka genda nange mu Malaki si kye kitabo kisembayo mu ndagaano enkadde 2 Malaki 2 ali yatugoberera tuli kujijjayo ekintu from first principles mu roots zaakyo nti bwe mutakkirize kuwulira era bwe mutakkirize kukissa ku mwoyo okuwa erinnya lyange ekitiibwa bw'ayogera Mukama w'eggye kale ndiweereza ku mmwe ekikolimu ekyo era ndikolimira emikisa gyammwe weewaawo mumaze okugikolimira kubanga temukissa ku myoyo laba ndinenya ensingo ku lwammwe kino ekikolimu amaze kibasaako ekyo bakola ki ekyo bafubutula kyovudala Yesu wabadde atuma abayigiriza be 10 Matayo 15:6 tulaba abayigiriza bano nga batandika okubuulira enjiri olidde
bafulu bagenda muki munsi ndala ate munsi ndala zebagendamu era baali banoonya baki mu bikola by'abatumi 11:19 egamba nti n'abo abasaasaana mukuyiganyizibwa okwaliwo ku Stefano ne batambula okutuuka e Foiniki ne Antiokia ne Kupulo ne batabulira mulala kigambo mulala yenna okuleka abayudaaya bokka olwedde baali basaasaana Yakobo wuuna abalamusa wajjukira wali abagobyewe Palestine tugalagana nsi yali Kanani n'abagobawo kuba yali nsi y'Abafirisuuti babakunywerera Katonda bandibaddewo ne kasita baagaana ne batandika okutta abantu n'okuwamba Abafirisuuti Mukama n'abagobawo mu kubagobawo ne basaasaana. Yakobo wuno bw'agamba agamba emwemu n'agamba nti Yakobo omuddu wa Katonda ne Mukama waffe Yesu Kristo eri ebika 12 ebyasaasaana olwedde baali basaasaana dda. Yesu yafunye obufunyi kabondo k'abayizi abaali basigala mu Palestine ntegetegese bulungi bafunye n'abuulira naye nga babuulira abannanyini nsi baki Bafirisuuti kati bano bafulumye ne batandika okubuulira bakola ki abasaasaana nti musajja yaffe yiino kati webali si waki si waabwe bayibuli yennyini kati sebitandika tubuulire bano abasaasaana bakomawo oba baasigalayo mu butuufu bakomawokko naye omusajja ayitibwa Dinda museeko okufuluma Bayibuli ne history w'eddiini tukwatagana Yakobo abatutte tukwatagana Yakobo waabatwa no we basaasaana gye basaasaana tukwatagana ku Yakobo azadde abaana 12 bakwata Yusufu baganda bya Benyamini bamutunda tukwatagana kati Yusufu agenda omanya nti basaasaanye abatumya bajje Misiri nga Yusufu minister surati Yusufu awo njagala buli mwalimu amanyiwo tukalagana ne Bayibuli ennyonnyola kati luvannyuma nnyo Katonda atuma omulokozi Musa abajje Misiri wa Farao kwajjukira baali mu buddu emyaka 10 kati Musa abajjayo newe bajja bwe batolokuba nti baali basajja baki surati Allah tabaraka batugambako mu surati Maida aya 20 lokuba nti baali bajeemu baagaana okuyingira e Palestine nakati agwe genda olwanene Katonda onefa abasajja abo tubatidde Allah tugamba bwati tera mujjukire surati Maida aya 5 aya 20 tera mujjukire ekiseera Musa bwe yagamba ekibiina kye Abayisirayiri nti abange